Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuze mutya mwasibye mutya. Nurdin Ntege once again. Nga batukyagoberera omusango straight ewatali kumala budde bonna mwe bali kutugoberera mwe bali kubanga mutambula naffe. Kankutwale buterevu. Ensonga za couple eyafiira Entebbe mu Lugonjo. Entebbe amami mu Lugonjo mumanyiyo oyita mu kitolo n'okyama n'oddeyo bwatyo. Abaagala n'abana ababiri abafumbo omwami David Mutaga ne mukyala we basangajibwa babasanjaga babatematema babasogga ebisuso nga bakava e Bulaaya okujja okuwongalira kuno balye ku ssente zaabwe. Ki ekyaviirako okuttibwa kwabwe nze naye kye tubadde tuwebuuza naye byonna nga bigenda mu maaso bingi byogeddwa omuli kirabika ebyobusika family property abala bagamba nti nedda okusinziira ku biriwo kirabika omusajja abadde mugagga nnyo ng'essuti ziranje abadde awangaalira wabaddeyo obugagga bungi nnyo nga waliwo abaamubala ne bagamba bwe tumutta tute tukola bwe tuti tuyinza okwoddiza emmaali eno. Ebyo byonna byange n'abo abawulira gwe bituufu biri bitya naye byonna nga bitambudde olunaku olw'eggulo poliisi yafulumizza ekiwandiiko n'efulumya n'ekifaananyi n'efulumya n'eddoboozi eryakwatibwa ku kifo omugenzi abagenzi we battibwa Entebbe. Bingi ebiwulirwako nga alaajana waliwo eddoboozi eriwulira nga omutemu amuyita alina ebigambo byamukomekkereza mu abaana bammwe basoma waweerera abaana bo ne basoma abaffe bali kuno bataayaaya nga Mutaaga agezaako mugamba nti mukadde wange sooka ondeke nsooke ngire tunaayogera. Nedda maka gabadde ga bbeeyi manene nnyo omutemu awulika nga ayita mukyala w'omugenzi gwe jangu bbaawo ali wanaggwamu omusaayi afa. Kati ebyaddako ate n'omukyala n'akola ki n'atemulwa. Omukyala akuba essimu akubira omukuba maid yali abayambako ewaka nyamba okubire poliisi ne chairman w'ekyalo omugamba atuyambe tulumbiddwa omwami bamutta n'ebiringa ebyo. Olunaku olwaliro nyina kaabukedde kano kankuwe eddoboozi erisooka nga siri mu byange ombuulire gwe nga bw'obiwulira. Your children have started. Me, I'm not studying. I am home suffering. Wait! Maduka! Come and help your husband! Your husband is here, dying. Come and help your husband. Your husband is here dying. Ly'eddoboozi ery'omutemu ng'ayogera. Page 1 kyekifaananyi kiri ku bukedde. Nyina bingi byenkuŋŋaanyiza naye ŋŋambye kankugireyo okusinziira nga bw'obiraba. Eryo ddoboozi lya mutemu era wenjogerera bino obukadde 50 bwateereddwawo eri oyo yenna. Kati tutandise okutuusa ku kinyusi bwe libanga ly'eddoboozi erya ddala. Abaana omugenzi attibwa nga batuteereddewo embeera nti abaana bo gwe basoma abaffe tebakola ki tebasoma. Kitegeeza ki? Kankwe details wano. Poliisi etaddewo miliyoni ameka 5 amanyi ekifaananyi ky'omutemu bw'onoonya weekiri ku obutambi bw'enjawulo naye omutemu biki ebikwata ku musango guno. Kankutemeretemeremu kyekigambo ekipya. Poliisi efulumizza ekifaananyi ky'omutemu eyatta mu bukambwe abafumbo abaali baakadda okuva e Bulaaya gye baali bamaze emyaka egisoba mu 30. Omwami yali awummudde obuweereza bwe mu bbanka ez'amaanyi ezitereka ssente z'abagagga mu nsi yonna. Ekyo kimaakinge. Omwami yali awummudde obuweereza. Owulidde? Obuweereza bwe mu bbanka ez'amaanyi mu ggwanga erya Switzerland ezitereka ssente z'abagagga. Si abagagga b'e Switzerland wabula abagagga mu nsi yonna ng'ogasseemu ne bapulezidenti b'ensi. Kati kikulaga obuzito bw'omusajja ono y'ani. Tugenda maaso. Omutemu ono poliisi emutaddeko
obukadde 5 eri yenna anaayamba okumukwata avunaanibwa ogw'okutta abantu. David Mutaaga emyaka 69 ne mukyala we Deborah Florence emyaka 62 atugamba nti abaali bamaze emyaka egisoba mu 3 e Zurich mu ggwanga erya Switzerland baatemulwanga Julayi 6, 2025 mu maka gaabwe Lugonjo Nakiwogo mu munisipali y'Entebbe. Obawulidde? Bongera maaso ne batugamba okunyonyeza kwa poliisi kulaga nti omutemu yasookera ku musajja n'amusanjaga ebiso era mukyala we olwalaba bbanga alaajana n'abaka essimu n'abaako omuwala eyali abakolera n'amukubira abayambe ategeeze ssentebe w'ekyalo ne poliisi. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituma Rusoke yafulumizza ekifaananyi n'eddoboozi ly'omutemu awulikika ng'ayogeza obukambwe eri Mutaaga nti gwe ssebo waweerera abaana bo ne basoma kyokka abaffe batudde waka babonaabona. Mutaaga awulirwa mu katambi nga yeegayirira omutemu asooka amulekemu bagende mu ddwaliro. Omutemu era awulikika ng'agamba nti ekimututte mu maka gano asobole okubaako ky'akola era addamu okuwulikika ng'ayita omukyala okwanguwa ataase omwami we kuba yali afa. Lusoke yagambye nti kati Lusoke ye mwogezi wa poliisi mu ggwanga yagambye nti poliisi etaddewo obukadde 50 obukadde 50 ez'okuwa omuntu yenna anaayamba okuteeba eddoboozi ly'omutemu era abaserikale abanoonyereza ku musango bataddewo ennamba y'essimu gw'amanyi ku kufa kw'abantu bano amanyi ku mutemu ono eyawulidde katambi kenkuzannyidde ennamba weeri abalina amawulire kwe basobola okugituukirira okugiwa amawulire ennamba weeriku eya poliisi 0769767598. Biki ebizuusa ebirala ku musango guno? Ensonda zitegeeza nti ettemeno lyandibanga lyekuusa ku nkaayana z'ebintu by'omugenzi Ernest Kibirige eyaliko headmaster wa Buddo Junior School era nga ye kitaawe wa Mutaaga eyattiddwa ne mukyala we. Kibirige era yaliko headmaster w'essomero lya primary erimu Entebbe bwe yali tannafuulibwa akulira ebyenjigiriza mu disitulikiti y'e Mityana. Kibirige yafa mu mwaka gwa 1998 era mukyala we Christine Kibirige n'afa mu Okitoba 2015. Bano baalina abaana 6 abalenzi 2 Ssaalongo Isaac Ssekiya omukulu ne Mutaaga omwana ow'okuna era eyasikira kitaabwe. Mu story gye nasooka okukolera nakugamba emmaali y'obusika egambibwa nti omugenzi Mutaaga yali yagyefunza. Ebinoonyerezebwawo ebituusiddwako bigamba ki? Nkugambye Ssaalongo Isaac Ssekiya yali omukulu mu famire ate ne Mutaaga ye nga ye mwana ow'okuna era yasikira kitaabwe. Ku bawala abana abaana 2 baafa okwali yategerekeseeko nga Namusoke Kibirige ne Ruth Kibirige. Abaasigalawo kuliko Sarah Kibirige abadde yakadde okuva e South Africa ne Nalusugga Kibirige. Abaana bawulidde toto y'abaana bameka? 6. Lawrence Kimbowa omu ku bataka b'oku kyalo Buddo Naggalabi yategeezezza nti okuva lwe baafiirwako bakadde baabwe Mutaaga abadde mpagiruwaga mu famire nga buli kimu kwe kitambulira. Lutwama Lwanga eyaliko omusomesa mu Buddo Junior yategeezezza nti omugenzi abadde muntu mulamu era ne lwe yayanjulwa mukyala we naye gwe basse ye yabakulemberamu okugenda mu maka ge yaliko minisita ku mulembe gwa Idi Amin Henry Chemba. Yagambye nti omwaka oguwedde Mutaaga yali musaale ku mikolo gw'okujjukira abayizi abaasooka okusomera ku Buddo Junior. Owulidde kyalo mukwate Buddo Junior
yagambye nti abagenzi abattiddwa baasisinkanira Makerere era omukwano gwabwe ne gweyongera okutinta okutuusa lwe baafumbiriganwa ne bazaala n'abaana baabwe ababiri. Yayongeddeko nti nga Juni 16, 2022 Mutaaga yamuwuniikiriza bwe yayisitula Omulangira David Golooba, naye kati omugenzi ne bamukyalirako mu maka ge. Kigambibwa nti ng'oggyeko Christine Kibirige, kitaawe wa Mutaaga alina omukyalo omulala gwe yazaalamu abaana mu bitundu by'e Kasubi, kyokka nga bano enkolagana yaabwe ebadde temmuka bulungi. Bino bye bimu ku poliisi byetunuulidde wakati mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Waliwo ebigambibwa nti ya Ssaabagenzi alina okuba nga yabadde abamanyi bulungi, si kulwanga na wa famire. Abalala bagamba nti ekizimbe omugenzi Kibirige we yali yatera okubeera Entebbe ng'awummudde emirimu gye nga kiri kumpi ne Leisure Park mu Kitoolo, kyandibanga kye kimu ku kyavuddeko Kanaaluzaalo bakalunsambulira. Mu kiseera kino emirimu gy'abagenzi gyombi teginnaziikibwa era nga n'awaka awalina okukumirwa olumbe wakyali wasirifu. Abatuuze tebannaba kugendayo. Ekifo kikyali mu mbeera ekuumibwa obutulibiri okulaba nga tewabaawo bujulizi bubuzaabuzibwa oba butaataaganyizibwa nti okwetoololawo kw'abantu kwandireetera poliisi okulemererwa okufuna ekituufu. Bukedde bw'ebadde etuwandiikira, poliisi tetugiddeyo nnyo kifaananyi kikonekitinga kubanga property ya famire, naye emboozi yagamba etya nti okusinziira ku Mutaaga bagamba nti kitaabwe bwe yafa, bino biri outside, yaleka emmaali nnyingi, yali musajja mugaggamu kuba omuntu akulira DEO ebyenjigiriza mu district ennamba emyaka gy'edda era yabanga w'amaanyi, nga bw'aba n'ayingira ku ssomero musooka muli era lyonna DE ajja. So emmaali ya famire mweri, era bano aba famire poliisi beeyogedde nako ab'oku kyalo e Buddo omukulu Mutaaga wazaalibwa, tebatuwadde nnyo kifaananyi era ne Bukedde ensobi gyetukoledde mu sitoole eno ate ebuuzizza ba beneficiary ababadde bafuna mu mugenzi be yayambako okugenda okuwasa, be yayambako okusitula oba kkanisa, ng'of course tebayinza kukuwa sayidi ndala gye balowooza. Ab'esayidi endala balowooza nti waliwo abaana abataagabana ku mmaali ya kitaabwe, waliwo abaana abataafuna mu mmaali omugenzi abaatwalibwa nti be tebitukwatako, abo baana ba taata yamanyi, ffe tetubabala, tubala ba maama waffe. Kuba omwami omugenzi yalina omukyala e Kasubi, ne mukuba n'omukyala e Kasubi, abaana be mu kwogerwako wano basirikibwa. Okwogerwako kwabwe kusirisibwa, tekumanyika nti mu mugenzi wano. Kati mu butamanyika oli we yeebuuliza nti ekituufu kiri nti ani yaani be baavuddeko obuzibu, bo babonaabona bano baganda ba Mutaaga baagabana emmaali beeyagala. Omuntu muwulidde abadde South Africa, Mutaaga mugagga nnyo, zi Swiss Bank, Swisscom eza Switzerland, banka nga nnya, obugagga bwe yafuna. Nakugamba abagagga bangi nnyo, alina ssente nnyingi nnyo, ayamba mizikiti, alina ssente nnyingi nnyo, oluusi yazijja waka, ayamba kyaki, ayamba mikolo gya ku kyalo. Okukakasa nti abantu bazimba omutima
ng'abantu beerabidde. Hitman waliwo akasajja akali akasiraamu akakuba ssente so kati kaayavuwala atali Medi Ssentongo baakayitangani kaali wano nako nga kazikasuka kaayagala abayimbi awo akasajja we kali bakayitaani linnya lya kisiraamu kaani oli yakuba nnyingi zino ez'ekkololo si zakuwa nnyingi nga bolaba ezaba bad black ezo aha bamuyita esimu yange eriwo onkoze bimale ngenda kukubira basimba akamanyi Jamiru togireeta nkategedde Haji Jamiru yakuba ssente bwati babeera ebweru eyo Jamiru akuba ssente batuuka e Uganda nga nze naawe bwe tunaakuba ssente ne Megatron tugawa omusaya tugenda mugamba e Uganda waliyo abaana abaagala obuyambi tugenda kukola academy tugenda bazimbira simanya biki omuzungu ng'alina ssente ne basooka bajje Uganda n'abaterako akakadde ka $, akasooka Jamiru n'atandika okuwaga naye nga Jamiru mu ssente mu kawumbi kano obuwumbi obusatu bw'ayina bazimuwa buli wiiki omusajja ng'awa Jamiru buli wiiki akakadde ka $, buli wiiki Jamiru yali alina omukazi omuyimbi alina gye yanoba sijja mwogerako nnyo n'afumbirwa ewalala mwamumanya ng'atuula naye wano mu mutto alina okukakasa abantu nti ono gwe mutenda nze mufuna bwenjagala vaayo obuuze ku bantu gwe naye Jamiru yakola atya ebizibu bye byajja bitya yawanga abeetaavu yatwala abantu ku hijja yamansa ssente mu bayimbi mu baki naye nga banne bwe baakuba ddiiru ye mutwe omukulu nga basobola okuva ewaka ne bagenda nga tugeze mu gavana n'alaba tugeze ngeza bugeza nti kamiliyoni bakuweyo miliyoni 3 omwana azikutu onyimbira bulungi nnyo eggwanga lino ebisatu ne biyingira bebe ku Goal International nkwadde 5 mpakyakulabirako sigamba nti abo yabawa ne bavaawo ng'agabye miliyoni 7 ne badda mu motoka okuddeka n'amuwa akakadde kaliwa kamu bwe bali mu ddiiru n'amuwa akakadde kamu tujja kulaba enkya kankuta omwana kakuvuge ne bamutwala motoka n'agulawo emmotoka enkambwe Jamiru n'agamba ne bakeera ne bagenda ewalala njagala tugende tuyambeko abantu e Masaka eyo waliwo omuzikiti ogwaŋŋambye biki najja kangumalirize n'abawaawo tugeze miliyoni 5 n'ebikozesebwawo ne bavaayo kati awo najja n'alumba ebbaala n'agulira ebbaala lyonna open bar zino zirusinze enkambwe ennyo babbamuka abo ne beeyagala bamuke ne Josh nga Josh bamuke ne Josh bazanyirako banyedde okuva omwengenyuzo okuva 29 anti nkugambye bo baatandika dda Josh ne bamuke balaba edduka gwefuna gwobuuza ye mu kuwakana kwe kujjako nga olina memory y'onfu twali ku pateyo omuvubuka yali anywa ne bamuke emboozi zaali za 210 za 2 kakati abantu abo bakunyumiza nti Jamiru bwe yayingiranga ne bajja nga batambula so n'amuweza miliyoni nga 4 eza $. Olwo omuzungu amanyi ono alina project zijja zikola ki emizikiti tiyagizimbanga nagizimba nkugambye yayinanga bwogamba bonokwata kya apartment bonolabanga akedi ya ham ezo zaki nogamba nti omulimo gutambula yino nga si wawe omuzungu olwo naweza miliyoni nga 5 omukulu atambuze project n'afuna ebintu ng'ebya tugeza
ngenda kukola akademi y'omupiira nyina abaana bagenda kukola bati bamulekwa kati ngayinza ofuna tugeze ng'akasaawe kaffe kali ketusambirako najja tugeze n'abagulira bugulizi mazzi na soda n'abokyayo 5 wano omwana n'alikodinga ne bitambula naye nga mmwe temuliiwo tabavunaanyizibwako Jamiru kati n'amalirizawo n'atambula n'addayo n'akola pati n'asanga omuwala gw'ayagala n'amugulira bakuweeyo emmotoka ya bukadde 2 nene ennyumba gy'olimu si nnungi osuula otya Nansana jangu eno ekira n'amugamba bakuwa ennyumba ya bukadde 6 n'awa kati ne bavaayo nekyaliwe n'amugamba naye wiki eno ogize nnyo kankuwe miliyoni 5 ne bajja omwaka ne guggwako bafata omulala munnaamugamba naye omanye ekiriwo njagala kubaako nange bwe neetereeza ne bunfunira miliyoni bimeka wallahi Jamiru yagaana ng'alabira ddala munne ayina bubeezi mu lulwe era awo ne bayomba nnyo ne baawukana munne n'amugamba nkukakasiza wano Jamiru sente ezo togenda kuddamu kuzifuna n'awandiikira omuzungu nti byonna ebigenda mu maaso bakulimba tetulina ttiimu za mupiira tetulina bizimbe bye tuzimbye wesitulo gye sente zo bakubba nzibe Jamiru ng'alowooza byakusaaga omuzungu aba ali awo nga gguse ne banoonya Jamiru abalage yatunda okuva ku mmotoka ne bwakusanga kati Jamiru akusaba 5 ojja kubuuza mmoze nze Jamiru yankubirako awo ng'anyumiza mbozi za muzungu yasudde golodi nengendako ekkololo obuuza basiima Jamiru najja nanimbalimba ebintu nga omulaba nnoonyamu mitwalo ameka 2 ne mmulaga nti byaŋŋambye mbikiriza ne mmwe emitwalo aga essimu teriiko ya Jamiru nguwo omuntu eyali mu bbanga lya ssente naye nga bano abantu alina okumubenefitingako abatuufu yabalaga tebamukwatako be balina okukuuma omuzungu omulaga nti bye tugendako mu maaso ssebo tukola okufa ng'era muyinza okuba mu ddiiru yemu ne mugamba tumutere ku kino ekizimbe ekitannaggwa tugambe ne bannyini kyo tukipangiseeko musobola okupangisa ekizimbe kuba yali asobola okufuna ekizimbe eky'amaanyi n'amugamba nkipangisizza mwaka ng'omuzungu agambye ajja omuzungu najja ye n'alowooza projekiti yaabwe kuba nini kyo mwamugamba tujja kyemaliririza okitegedde Don Chris yabatwala ku kizimbe buli omu n'alowooza kizimbe kye kumba ataddeko sitiika zezize ekizimbe kya muntu mulala kaakati obuzibu bwe buva abantu abamu nkugambye omuzungu yajja ne batandika ennyumba ze yali yeegulira omukulu emmotoka ze yali yeegulira obutakataka ne babala Jamiru n'asigala nga mulamazi atambuza bigere wa pikipiki nti n'ebitono byalina babanja mu banje era Jamiru kati ali bw'ati Haji Jamiru ayinza okukubira bw'ati essimu najja Dr. Kamiliyoni n'amutuukako mangu awo wano windi ne wali sente nfuna miliyoni 5 abasajja bamaze okutuuka balina miliyoni 5 za dola just njagala ka paperwork tutaka stamp bweti ng'apalapalanya emikisa gye gyonna jaggwaawo yakkiriza wa boda yasooka ne yeewolawola okumaintaininga obulamu nga bola naye kati ekizibu kya Jamiru lwaki ye mwogerako nti Jamiru bwe baafuna ssente yabasuula omulenzi n'amugamba Jamiru mpa ku ssente abantu bowa ssente si baziwolereza ffe tuziwolereza nti oba teyagala agende n'amufunira n'abantu ne bamukuba olwo alina n'eggaali n'amufunira n'emmotoka n'amugamba naye okomye kulya ku zino Jamiru okomye kulya ku zino ssente
Jamiru era abamulaba eno balowooza munne yali nettima yali mubi nnyo naye kati gwe nkubuuzizza mukubye eddiiru mwenna olw'okuba ssente gwe signatory era ogamba gwe waleeta ddiiru naye nze naliwo ng'ofuna ddiiru lwaki bali be babenefiitinga nga nze si benefiitinga bwe tuba tusazeewo okujooga nange nkole ki njooge twala akawumbi ntwala ebibiri mpaayo ebisatu tujje nga tutambula vuga motoka ki Lamborghini nange nvuge V8 nange ntambulireko bagambe nti abagagga nno we bali sule ekiwaatule nsule najjeera so sinze gwe kusula kiwaatule nze munona nansana nze munona nateete naye bwe tutuuka okugamba nti omusaya tugenda mugamba ate nze gwoyita bano bonna b'owa ssente tebamanyi nti wabbanzi be bo balaga oli mugagga yafuna ki ssente nze nkukuumidde ekitiibwa ky'ekikakasa nti oli muki mugagga kati nvye ndi omuntu akukomya ono naye yali asobola okumutta kulwa naye yagamba bwe kiba nti nze siina control ku ssente zino kankakasa nti njirinako fembi tubikole ki kuba nti Jamiru Ssentongo Jamiru Ssentongo yakwata ssente ze baakola ne banne eddiiru n'amaliza ye n'azezibika ng'azirya n'abantu balala omwana n'agamba kanninye gye gava kati ekibuuzo nkibuuza ggwe eyawaabira Ssentongo yali mukyamu Ssentongo yali mutuufu era ku bombi ani yafiirwa the same way abantu mwine ebyobugagga nga bya famire gwoga taata yatugamba tetutunda naye waka gwolimirawo nyumba z'abapangisa gwozisolooza ate ffe totuwa tulina ebizimbe tugeze 5 olw'okuba gwe musika olw'okuba gwe administrator gwogamba tetutunda naye ate omanyi lwaki tetutunda gwofunamu nga bwebiri lwaki tetugamba nti okke tuli 10 tetutunda ennyumba zivamu miliyoni meka nti 5 tugabana tutya tuyinza okugabanirira nga ddema ng'ekiramo bwe kyandibadde tutya nti abalenzi tugeze bafuna miliyoni 1 bali 3 abawala bafuna 5 oba tuyinza okugamba tebiriimu mulanzi namuki namuwala fenna awo osobola okugumizaawo abantu tetutunda naye toyinza kugamba banno be mwagabana kitamwe bwe yabalekera ebintu nti tetugenda ebintu bya muzeeyi tubikuuma gwafunamu okukuuma ebintu by'omugenzi kirungi nnyo n'ebirina okukumibwa nga tuwangaala nabyo ffenna tubikola ki tubifunamu naye bw'ona ogamba nti ebintu by'omugenzi ogenda bifuna kusigala gwabifunamu bano boogamba okukuuma emmaali y'omugenzi tebagenda kugikuuma mu mutima mulungi era empalana zigenda kutandikirawo tezigenda kukoma ku ggwe ne ku baana b'ozaala ogenda kuteekako olukonko abaana bo abandigenza okuwummulira ewa ssenga waabwe taata waabwe omuto owulirawo bulungi nga tebaagalwa lwaki mu lulugwa buyinza bw'olina ku mmaali y'omugenzi naye nabagamba nti amateeka magazi ekiraamo kyonna bw'obanga okirina kitammwe nga yafa ofiisi bagiyita Georgia House former Amamo House or Amamo Building eri awo nga ku YWCA si YMCA eyewandegeya oyita waggulu wa CPS n'okwata ekkubiro kizimbe bakiyita Georgia House waliwo watula wewali ofiisi za administrator owa family administrator wa family atawulula ensonga z'obusika atawulira ensonga z'abagenzi temufuna munnammwe n'abakinako n'abatuulako mbonze musika n'olw'ensonga eryo ebintu nzenze no emmaali y'omugenzi eba ya mugenzi era abagivunaanyizibwa okuggyako nga yawandiika n'agamba kino na kino na kino kyamusomesa aba yamuwa naye bw'agamba nze omusika wange ye gundi byaleseewo nga tabigabye tebiba bya musika omusika bivunaanyizibwako
naye naawe omu ku baana be administrator yayina obbataawulula n'abagamba okusinziira nga bwe biri eno famire gundi atwala kino na kino na kino. Mwolekerawo okwewala n'ekisusse ng'ate amateeka gakola ki gyegali. Nze Nurdin Ntege nsaba mbasibulire wano tukwatagana ate olundi mweraba.